Kale katusabe. Katonda waffe omulungi, twagala okwebaza kubanga otukkiriza wadde tuli boonoonyi era Katonda waffe totugoba mu yeekaalu yo. Wadde nga tukyama okuva mu kkubo naye era otuwondera n'oyongera okukubiriza n'oyongera otulaga ekisa kye era Katonda waffe n'otukomyawo mpola mpola. Kitaffe tuzze mu yeekaalu y'okusinza n'okutendereza. Bye tuyiseemu mu kiro Katonda waffe tukwebaza nti obukeesezza nate. Era n'otwongera otuwa ekirabo ekisinga obunene eky'obulamu. Katonda waffe jangu oyogereko naffe kaakano. Kakkanya oluyogaano mu bantu bo bano bonna abatudde wano ate n'abo abawuliriza ku mitimbagano gyonna. Balyoke bawulire ddala Katonda waffe bw'oyagala ggwe okulambika ekkanisa yo nze ate n'omulala. Kale Katonda waffe weegulumize mu bulamu bwaffe. Amatu gaffe ng'ogaggulawo, ng'oggulawo amaaso, ng'oggulawo gandi zonna ezeetaaga okumanya ekigambo kyo n'okwongera okutegeera. Era nange Katonda waffe nkozesa omuzigo omuzindaalo eri abantu bo. Eddoboozi lino buli gwe lituuka ku Katonda waffe ayongere okutegeera obulungi bwo n'ekisa kyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ate ekiseera kyonna era z'embeera ze weewaawo. Twagala okwebaza Katonda, mazima ye aba mulungi obudde bwonna. Mu kiseera kino kye tulimu wadde nga tuyise mu bisoomoozo ebiwerako mu wiiki eno, naye era asigala nga Mukama. Ne bw'oyita mu biri olaba ng'ozirika, asigala ng'ani? Nga Mukama. Ne bw'olaba nga tokyasobola kuyitawo, yakulaga nti awo waliwo ekkubo, kubanga yatema ekkubo we litakola ki? We litali. Kale abooluganda, Mukama yeebazibwa olwa byonna era nsanyusa okubeera mu maaso gammwe enkya ya leero. Tusomye ekitundu kino ekiri mu Mubuulizi essuula eyo ey'omusanvu, tutandikidde ddala ku lunyiriri olw'14 paka ku lw'22. Naye ng'ekitundu kino kitutunuulira twagala okwebaza bonna abazze batulambika mu kitabo kino. Kale era tugenda kusoma essuula eyo ey'omusanvu olunyiriri olw'14 we tugenda okutandikira. Twebaza maama tusomedde ekitundu. Maama Kingi, Mukama yeebazibwe. Tweyanzeege. Bwe nabadde nsoma ebigambo bino, Mwoyo Mutukuvu yanjogeddeko nga nze aŋŋamba njogere ku bino. Kale we nasomye essuula eno olunyiriri olw'14 lwatandise nga lugamba nti ebiseera bwe biba ebirungi sanyuka, naye bwe bibeera ebibi kirowoozeeko. Mu Bayibuli eno w'ensoma. N'alyoka agamba Katonda eyakola ekimu era yakola ne kinnaakyo era ye yakola ne kinne waakyo. Owulidde ekigambo ekyo? Nti ebiseera bwe biba ki? Bwe bibeera ebirungi ng'osanyuka, naye ebiseera bwe bibeera ebibi kirowoozeeko. Kubanga Katonda eyakola bino byonna era y'amanyi lwaki bikola ki? Bibeerawo. Ebiseera ebisinga abooluganda, Bayibuli eno ezze ng'etulaga ebigambo eby'okusanyuka, ebigambo eby'ebinyumu, ebigambo eby'okweyagala, nti mu biseera ebintu bwe bibeera ebirungi abantu badduka Katonda. Era tusanyuka nnyo ne twerabira n'eyatuwa essanyu abasinga. Omuntu n'otuuka n'omugambako nti muwooluganda Maama Kingi, fellowship, munnange fellowship eyo nga yali ekukozeemu omulimu naye nga takyasobola kubanga Mukama yamuwa ki? Akalimu. Kaakati bwe tufuna ebirungi bigenda ne bibikka ku ki? Ku kumanya Katonda. Kubanga essanyu likoze ki? Likuyitiriddeko, tokyajjukira Katonda. Naye Bayibuli wano ekugamba nti ebiseera bwe biba ebirungi sanyuka, naye bwe bibeera ebibi kirowoozeeko. Era twesanze nnyo when we are in fix, when we are depressed, when we have no way, that is when we can think about God. Era ogenda okulaba ng'omuntu afuba nnyo okulaba at least abeereko mu kusaba, at least abeereko mu fellowship, at least observingeko ebigenda mu maaso. Naye ebiseera bwe bibeera ebirungi abooluganda, Katonda tumusudde.
kyokka nga kyabadde kyali magezi nnyo omuntu gwe ategeera Katonda nti ebiro bwe bibeera ng'oyimba Mukama yeebazibwe ampadde kino ampadde abaana ampadde essanyu ampadde omulimu ekintu ky'olina okusooka okulowoozaako ye Katonda kye kigambo eky'okwebaza n'ogamba nti weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange ne weebaza Mukama n'ebintu byo byonna abamu twebaza Mukama naye twebaza Mukama na ebimu tebikola ki tebyebaza Mukama. Nina abantu benze ndaba mu busumba obw'enjawulo nga baasalawo okutambula ne Mukama we yabawa era ne bagamba nti tujja kuweereza Mukama nze n'ebintu byange. Waliwo abamanyi Mukama ye ng'amumanyi nti ebirala kale ke ssente kale naagezaako naye emmotoka yange yo tekola ki ebya Mukama etobiyingiramu eyo yange. N'agamba nja kwebaza Mukama naye ezo ezinaavanga ezinaasinga ng'obungi ezo sijjanga bba ku ki zange naye buno obufisse obwo bwa Mukama. Mukama ng'akuwadde essanyu ng'akuwadde okwesiima ng'akuwadde okubeerwa abooluganda tulowooze ku Mukama. Ate abamu tutunuulidde bagagga kubanga mubuulizi ono agenda najja ekigambo abagagga ono atalina magezi naye naawe kennyini ekirabo ekisinga ky'olina eky'obulamu that is the best gift ky'osobola okuyimirira n'ogamba Mukama eno wiiki bannange tuziise bameka abantu bakunkumuka abantu bafa bw'akyaliwo awo olowooza oliwo nti kubanga omutegeera nnyo olowooza oliwo nti no kubanga oli wa kitalo olowooza nti oliwo nti gwe tasobola kukukoonako abalala bazikidde buzikizi abalala yabadde agenze kutema ndagala n'akalira eyo omulala yabadde atambula emotoka n'emukuba n'afiirawo kwegamba twebaza Mukama kubanga atuwadde ekisa olw'ekisa ekyo abooluganda kyetuva tulina okusanyukira mu Mukama ebiseera byonna kabibeera ebintu nga bizibu bitya obooluganda nkubbirako tova ku Mukama wabula mwebaze olw'akamera kukakuwadde olunaku kubanga agambye naye ebiseera bwe bibeera ebibi kirowoozeeko kubanga Mukama aleeta ebyo byonna okubeerawo yabiteekawo ng'ate eyataddewo essanyu ate mwana wattu amanyi n'ennaku egenda okukola ki okubeerako era n'alyoka yongerako nti ebyo byonna bitukweka lwakisa kubanga bw'amanya nti senga omanya nti ekyogenda kukala naamala ekyogenda kugenda ngezereza ku ggwe olowooza biki bwe wandikoze leero oyinza okwekolakola byonna oyinza okugamba oba nange kanettemule mangu nga tebanna bakola ki kuntwala era senga twali tumanya ebiri mu nda yaffe n'ogamba naye ebbandi oyo yandowooleza ki ng'osobola omusoma bw'oti omutima gwe n'ogusoma senga abooluganda twekola byonna naye Mukama atugambye nti ebiro bwe bibeera ebibi ate lowooza nnyo kyokka ebiro bwe bikyusa abooluganda tufubye okubeera mu maaso ga Mukama ebintu bwe bibadde bizibu tufubye okubeera wamu n'abooluganda ebintu bwe bibadde bizibu tufubye okunoonya engeri y'okuwuliriza even our voices become low n'olaba omuntu abadde ayogerera waggulu ng'embeera weekyuka atandika okugamba wangi ssebo wangi maama mubuulizi obadde oteesa otya obadde ogamba tutambule tutya kubanga ebintu bikoze eki bifuuse kubanga obudde buzibye luli tubadde mu ssanyu nga weeyagala Katonda tokola ki tomumanyi naye obudde bwe buziba n'ogamba ate kanzirukireko ki abooluganda naye bwe tuddukidde eri Mukama tuzze kubanga ebintu bitunyize naye tetwagadde kukyusa our sinful natures kubanga bikunyize n'ogamba owange kankirowoozeeko kantuuleko mu yeekaalu naye you've not changed your sinful natures oba tokyusizza obubi bwo kubanga ebintu bino abooluganda bitutuukako oluusi lwa ngeri nnyingi okubonaabona kw'oyitamu kuyinza okuba nga jjajja wa jjajjawo ye yayonoona ekintu ne kijja nga kirondoola emigigi kubanga agamba ŋŋenda kukola ki etteeka eri agamba atya nkiwola n'okuva ku baani ku bajjajja bannakasatwe ne bannakana ekintu ne kijja nga mwana wo tukitambulira ku mwana wo naye nga tomanyi lwaki nga twetaaga okusaba nga twetaaga okwegayirira Mukama n'alyoka akutula ebikoligo ng'ebyo
kyokka waliwo ate ebitutuukako ng'erinnya lya Mukama Katonda ayagala alabe nga likola ki nga lirabisibwa mu baamawanga. Ekyo nno osobola kisoma mu Yokaana essuula ey'omwenda olunyiriri olusooka. Waliwo abantu abo bwe baabuuza Mukama waffe baali bayigirizwa nga bamubuuza ono eyaziba amaaso ng'ali bw'ati kitaawe ye yayonoona oba ye yakola ki ye yayonoona nandi kiki ekyamuleeta okukola ki okuziba amaaso. Naawe oyinza okuba ng'otuddeyo ng'abantu beebuuza lwaki mukyala ky'oba ali mu mbeera bw'atyo, lwaki ye bw'akola buli kyakola tekitambula, lwaki nga buli kyokwatako kyekiggwaawo, yabadde akagula akamotoka ako ke baakoonye ne kaggwaawo. Nga Katonda ayagala lwalikyusa akatambi erinnya lye ligulumizibwe, abantu bategeere obulungi bwa Mukama, ng'ebyo byonna bikutuukako alyoke akyuse akatambi abantu balyoke bategeere ti waliwo Katonda eyakolera ono ebinene naffe akoze eki asobola obitukolera. Kale abooluganda nga tutambula embeera ng'etukyukidde ng'ebizibu bituyinze nga tuweddemu amaanyi nga tuweddemu essuubi nga tetukyasobola kulaba nga tetukyasobola kussa abamu tuziyira. Waliwo ekintu ky'olowoozako n'owulira nga munda muggw'oziyira. Muyinza okuba mmwe temubiraba eyo naye n'otunuulira embeera eyinza okuba nga teri ku ggwe ng'oba eri ku muganda wo oba ku baana ba taata wo oba mu famire yo naye nga buli lw'ogirowoozaako abooluganda onoonya wossisa omukka. Naye Katonda atugambye atya tulowooze ku mbeera ezo, tutya kulowooza ku Mukama waffe Yesu Kristo yekka, kubanga yamanyi lwaki biri byaliwo ne kaakano lwaki bikola ki bwe biri. Bwe tufunye ebintu ebitusoomooza ffe tutaddewo engeri zaffe, oyinza ozirowoozaako nnyingi. Bw'osanga omuwala ng'ewaka wamunyigiriza n'agamba okanneefumbize mangu nkooye ekibabu ky'amaka gano omutaba munnyo na sukaali. Bw'osanga omusajja ng'embeera emutabuseeko omukazi tayoza atakola kitakola nawe wa kanfuneyawo nnamba 2 ndyoke ntegereza ebizibu byange. But that is not the only way that you can solve all your problems. No. Engeri yokka gy'osobola okukomyawo ebirowoozo byo ne bikomaawo ye kubeera ku bigere bya Mukama waffe, kubanga ffe bituyinza bingi naye tetubiinaako control. We don't have control ku bintu ebitutuukako. Era y'engeri yokka gy'osobola okugamba nti ebyange byonna mbitadde nga ndi muki mu Mukama waffe. Obooluganda era tugenda kusomako mu kyamateeka 28 tusome 46 mubuulizi bikulawo mangu. Ekyamateeka 28 essuula 46 ekyamateeka ekyokubiri tubikulewo mangu 28 46 olabyewo ekyamateeka ekyokubiri 28 starting from 46 jangu wano ekyamateeka otandikidde ku lunyiriri ki 46 wagamba watya era binaabanga ku ggwe okuba akabonero n'ekyewuunyo ne ku zadde lyo ennaku zonna 47 kubanga tewaweereza Mukama Katonda wo n'essanyu era n'omutima ogujaguza olw'ebintu byonna okuba ebingi 48 kyonoovanga oweereza abalabe bo Mukama baanaasindikanga okukulumba ng'olumwa enjala n'enyoota era ng'oli bwereere era ng'oluwa ebintu byonna era anaateekanga ekikoligo ekyekyuma ku nkoto yo. Komaawo owooluganda, Mukama yeebazibwe. Abadde wanaatulaga nti we tutasanyukira mu Mukama nakukola bulungi waliwo ebikoligo ebijja okukola ki otutuukako.
kubanga mu biseera eby'essanyu tetukoze bulungi naye mu biseera eby'ennaku tulowoozezza tutya. Agambye ku lunyiriri olwo olwa 245 bw'otunuulira ekyamateeka ekyokubiri 28 45 agamba nti ekikoligo ebyo byonna biri kujjira owulira abooluganda ne bikulondoolanga ne bikutuukako kubanga tewaweereza Mukama ate tewamanya mateeka gaani ga Mukama. Era ebintu bino abyogera nti tebijja kutuuka ku ggwe wekka naye bijja kutuuka ne ku baani ne ku bazzukulu bo emirembe ki gyonna. Kyova olaba owooluganda bw'oyita mu bisoomoozebwa run to God, ddukira eri Mukama okwewala ebikoligo bino. N'alyoka agamba wano ku lw'omusanvu kubanga bwe wabeeranga obulungi n'ebintu ebingi tewaweerezanga Mukama Katonda wo n'omutima ogujjudde essanyu. Bwe wabeeranga ky'obulungi mwami Bandi tewakolanga ki? Tewaweerezanga Mukama. Y'essuula gye twandikiddeko. Naye n'agamba n'olwekyo ng'oli n'olyoka nga oba enjala n'ofuna n'ennyonta n'obeera n'obwereere. Owulira nti ebigambo bino bitujjira lwaki? Kubanga tetwaweereza Mukama mu ssanyu, kubanga tetwawayo omuwendo nga tuli ki? Nga tuli bulungi. N'alyoka agamba ku lunyiriri olwa 49 n'agamba Mukama alikuleetera eggwanga eriva ewala ennyo ku nkomerero y'ensi ne likulumba nga likola ki? Nga likulumba ng'empungu eva waggulu ennyo ekka n'amaanyi ku nsi. Oliraba eggwanga n'olulimi lwalyo lw'otaamanya, liribeera eggwanga erijjudde obukambwe mu maaso go, eritassaamu kitiibwa abantu bakulu wadde okusaasira abato. Balirya abaana b'ensolo zammwe, owulira abooluganda, n'ebibala byammwe eby'ettaka. Ebikoligo bye tuliko nga Uganda ebiseera bino abooluganda kubanga tetulowoozezza ku Mukama. Ebintu biringanga ebyokusaaga bino by'omwogera nti bannange kansanga abali tulya batututte, simanya Abasudani, simanya bano, simanya biki, naye biri mu Bayibuli nti buli Kampala bwe butunaava mu kumanya Mukama ne tusamira ne twenda loogi zijjudde ekibuga kyonna, abazigendamu nga bafumbo bagatte, amasabo gali mu mayumba gaffe katugazimbira mabaati, abantu beeraguza, abantu baloga, buli dduuka lirikireko eddogo lyalyo kubanga bw'ogula enkyakwetaaga. Mutuvudde mu kumanya Katonda kyokka nga tuli mu biseera byatuweereddemu okumumanya. Agambye nti eggwanga ligenda kujja lye tutaamanya okuva mu luuyi olwo olw'ensi. Tunuulira kansanga gye tuliko kati. Abamawanga tetubategeera abakola ki? Be balya ebintu ebirungi, be basuula awalungi, be bamanya ebyokulya, be bamanya ebyokwambala, be balina emirimu, be bafuna alaawense, naye nga ggwe munnansi obundabunda. Mukama atusaasire. Ensi yaffe nga maama bw'agambye nti for God and my country. Bwe tukyakyuse kumanya nti Katonda yafuga Uganda, bwe tutakyuse kumanya nti Katonda yafuga amakaago, omuntu agenda kuva from nowhere ayingirire amakaago aganje ayagalwe nga gwe nannyini waamu bakugamba kusendako eyo fuluma. Fe tutuuka okuba nga tubundabunda mu nsi yaffe. Bibino sinza biwandiise nti Mukama alituleetera amawanga ge tutakola ki? Kubanga mu kiseera bwe tulya tuweera essanyu Uganda tubadde tuyina buli kimu. Atuwadde enkuba, atuwadde amataka amalungi, atuwadde ebifo ebyokweyagaza, fe aba tuyina emyala, fe abayina emigga, fe abayina entobazi, buli kimu kirungi, yakikola bulungi. Tutandise okutema ebibira, tutandise okukola entobazi nga bwe twagala. Katonda atuleetedde amawanga biibino wano, balirya n'abaana baki? N'abaana baffe ab'ensolo, ate tebakoma okwo wabula bagenda kuba nga balya n'ebyettaka lyaffe. Tuukako ennakasero buli kibala ekirungi muzungu yasobola okukigula. Waliwo ebibala ebyo eby'omugaso ebyo bye tumanyi nti nno naawe okyagala okiryako, ffe twakoma ku watermelon n'anaanansi. That's what we can access.
But whatever good fruit that is in Uganda, it is accessed by people who have money. Ate abagwirwa ekyo nkirabyeko. Ffe tumanyi nakati yekka ye greens gwe tumanyi. Naye buli muddo Katonda gwe yatuwa otuwonya n'okulya n'ekibala n'eki ebyo tetubikyabimanyi. Katonda atusaasire. Bw'osoma Isaaya, taata soma Isaaya 5:1 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Wagamba bw'atya, ebyo byonna bivudde ku ki? Ti Mukama atuwadde essanyu okumumanya. Ne tuddukira wa? Ne tuddukira mu bujeemu ne mu kwagala ffe ebyaffe. Mukama atusaasire. Nsomera taata Isaaya 5:1 olunyiriri olusooka. Obuliza olabyewo bwangi olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Wagamba watya? Tambula Isaaya 5:1 olunyiriri olusooka. Wagamba bwe wati, mumpulirize mmwe abagoberera obutuukirivu, mmwe abanoonya Mukama, mutunuulire olwazi lwe mwateekebwako n'ekirombe ky'amayinja mwe mwasimibwa. Olwokubiri, mutunuulire Ibulayimu jjajjammwe ne Saala eyabazaala, kubanga bwe yali ali omu yekka ne muyita ne muwa omukisa ne mwaza. Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyo mubuulidde abooluganda nti nga tuli mu biseera ebyo byonna ebitukuba, nga tuli mu storms, tuli mu ebituzze eno, atugambye ffe abakkiriza tutunuulire ki? Yesu Kristo yekka lwe lwazi. Kwogenda ozimba ebizibu byo byonna ate kwogenda ozimba ennyumba yo. Yesu Kristo agambye nti tutunuulira Mukama waffe ekirombe ekijjudde ffeeza, ekijjudde zaabu, ekijjudde obugagga, ekijjudde ebintu byonna bye wali olowoozezaako. Kubanga agambye nti lowooza nnyo. Naye bw'olowooza tolowooza ku ngeri gy'ogenda kukola mulimu gusinga gw'olina. Tolowooza ku ngeri gy'ogenda kukyankalanyamu kibuga olage nti no ssente ozifunye. No, kyagambye nti ky'oba olowoozaako lowooza ku kirombe ekijjudde obugagga, ye Yesu Kristo abooluganda. Era olwaleero nkubbirako owooluganda, lowooza ku lwazi. Ddi lw'otaweereza bulungi tereeza. Ddi lw'otategedde nti Mukama mulage. Ddi lw'otamunoonyezza munoonye. Ddi lw'otamulabyewo jangu omulabewo. Katonda agenda kukolera ki? Ebyekisa. Ngenze ku lunyiriri olw'15 tuzzeeyo omubuulizi waffe essuula eyo ey'omusanvu olunyiriri olw'15 n'agamba, mu bulamu bwange buno obutaliimu ndabye bino byonna. N'alyoka agamba ti omutuukirivu azikirira mu butuukirivu bwe, n'omukozi w'ebibi awangaalira mu bibi bye. Owulira abooluganda? Omukozi w'ebibi awangaalira mu biki? Abantu bangi nnyo abeekaza nti bamanyi Katonda naye nga mu kukola ebibi balimmo. Wano nga batubisseeko ffe ka masiki era n'ogamba bambi omusajja ono naye nga yeesibye kaki? Ate ebibi abooluganda osobola okuwangaala nakyo kasika weefuula ng'okoze bw'otyo eno weebisseeko, naye eno nga bw'okola byonna by'okola. Ebyonoono by'ogenda nabyo. Era bino bye mutuyita mbu tujje tukusabire ng'ofudde. Aga Katonda tewali byakutukula. Bw'oba wafa ng'oli muyaaye ogenda fa n'obuki n'obuyaaye ne bwe tunaasaba essaala okuva we wafa paka ne tunaakuziika teri kutukula. Tukula kati owooluganda noonya Mukama ekiseera nga kikyakola ki? Kikyasoboka. Mulowoozeeko mu biseera ebikyasoboka kubanga ku lunaku luli olituuka okumunoonya nga tokola ki? Nga tomulaba. Tusome engero 29 olunyiriri olusooka olwokubiri n'olwokusatu. Wagamba watya? Ngero olunyiriri essuula ya 29 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Waliwo alabyewo? Engero tusome mangu. Bulizi waba olabyewo ng'ojja otusomera mangu. Engero 29 olusooka n'olwokubiri.
n'olwokusatu wagamba watya maama? engeri 29 oluyingira olusooka lugamba bwe luti omuntu bw'anenyezebwa emirundi emingi n'akakanyalira mu nsobi ye alimenyeka nga tamanyiridde nga takyayinza kuwonyezebwa. Mukama yeebazibwe. Omuntu bw'akola ki? Bw'akakanyalira mu ki? Mu bisobo. Bw'okakanyalira mu bibi byo nga gye twatandise kubanga olowooza Katonda akuwadde ekisa. Ensomamu Yobu lisituulye bw'egamba okukakanyala abooluganda enjiri n'ekubuulirwa naye n'ogamba nkukuta n'ebyange. Enjiri n'ekubuulirwa naye n'ogamba obubbi obwo sibuleka. Tobba bya wano byokka, tobba by'abantu balala naye naawe kennyini webba. Katonda atusaasire. Siko gamba katya? Agamba nti omuntu akakanyaza ensingo ye. Omuntu akakanyaza ensingo ye bwe yeenenyanga bw'anenyezebwanga emirundi mingi alimenyeka nga tamanyiridde awatali kuwonyezebwa. Abatuukirivu bwe beeyongeranga abantu basanyuka. Webale. Naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye. Komaawo owulira ebigambo ebyo abooluganda. Buli lw'okakanyala Katonda agenda kukutula ensingo pa omulundi ki nga tomaliridde nga teweetegese. Tulabyeko ku bantu abagudde kubanga baakyawa Mukama bwe baafuna ebirungi ne balyoka bajaguliza mu buyingi byabwe ne batalowooza ku Mukama. Naye agambye ali kukutula ensingo nga tokoze eki? Nga totegedde. N'alyoka agamba nti abatukirivu bo basigala nga tusinza buli we beeyongera naye abantu ababi bwe bafuga abantu bakaaba. Abantu babonaabona kubanga tulina abantu abeeyagaliza mu ggwanga lino. Abantu bakaaba mu makanisa kubanga mulimu abo balowooza nti batuukirivu okukira abalala. Abantu basinda kubanga waliwo abaganye okutegeera Katonda nga bakakanyaza ki? Ensingo zaabwe. Naye abo bagambye nti mmwe ajja bakutula ensingo nga temukoleze eki? Nga temumaliridde kubanga agambye olukunyiro lw'16 agamba ti omutuukirivu azikirira mu butuukirivu bwe naye omubi bw'atawangala n'ekiki? N'ekibi kye. N'alyoka ayogera 16 teweefuulanga mutuukirivu ayitiridde wadde okwefuula ow'amagezi ag'ekitalo. N'alyoka akkirira ku 7 n'agamba tobanga mwonoonyi kakuuzi. Abantu bakuula Katonda, abantu bakuula abaami baabwe. N'owulira nti omwana ate n'osuwa wano nti ate oli wa zibidaayo ate oweri naye nga ye mwali omwo mwakola ki? Mwakologera emmere bw'afumba. Okukuula Katonda kitegeeza ki? Ojja mu kaseera w'omwagalira ye waakwagalira tokola ki? Tobaawo. Oli mugezi nnyo era otegeera. Agambye nti teweefaananirizanga ki? Abo. N'olyoka agenda n'agamba nti tobanga mwonoonyi kakuuzi wadde okuba omusirusiru okulema oleme okufa ng'ekiseera kyo tekinnaba kutuuka. Waliwo abantu abafa ng'ekiseera kyabwe tekinnatuuka nga Katonda abadde akyayagala obeerewo naye kubanga okakanyazizza ensingo n'agamba ono we siimukutula abalala bajja kugoberera ye. Kansooke mukutula ave ku lugendo ng'ebyonoono byo byongera kwonoona bwakabaka bwe na kkanisa ye n'agamba mukyala kyobe paakinga. Oba okyakwatakwata nti ate obwana bwange nti ate ebyange nti paakinga genda nga mumuziika ng'akola ki? Kubanga wuuno agambye nti olemenga okufa ng'ekiseera kyo nga tekinnakola ki? Tekinnatuuka. Waliwo abali ku nsi nga twafa dda naye nga tutambula. Buli kyokola kifa, buli kyokwatako kifa, buli kyolowooza kifa, kwegamba ng'okola ki? Ng'ofudde. 18 nga mmaliriza n'alyoka n'agamba ng'ekyo kirungi okukola ki? Ngenze wano ku 19. N'agenda ku 19 ow'amagezi ne bw'aba omu mu kibuga aba w'amaanyi okusinga abakulembeze 10 ab'omu kibuga ekyo.
tuyayaana okuba n'amagezi kyokka amagezi gali mu ki tamagezi kabeera wa wegasibuka era awali okutegeera wa awali okutegeera tegafunika musiza tegafunika musi wadde n'amayinja ag'omusi tegakufunisa na zaabu naki tegafunika lwa zaabu tegafunika lwa bugagga bwo gafunika muki mu kumanya Mukama n'okumutegeera n'okumugoberera. Abiri n'alyoka agamba ddala ku nsi tekuli muntu mutuukirivu atakola kiki kibi. Ffenna tuli ki tuli boonoonyi naye abooluganda ffenna tukole kitumnyiikire okwenenya. Era n'alyoka amaliriza ng'agamba towulirizanga buli kigambo abantu kye boogera si kulwa nga owulira omuweerezaawo ng'akolimiddwa. Tujja kukolimirwa abooluganda nga tetutambudde na Mukama. Tujja kukolimirwa abooluganda nga tetulowoozezza ku Mukama. Tujja kukolimirwa abooluganda nga twefudde abalokole naye nga tetuli balokole. Tujja kukolimirwa abooluganda bwe tunaabeera nga abalokole emisana mu fellowship ekiro ne tudda mu birala. Mukama atusaasire okulowoozanga ku Mukama mu biseera eby'essanyu ne mu biseera eby'ennaku. Asigale nga Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda. Katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, yongera Katonda waffe otuleese wano okutuyigiriza era tusanyuse nnyo Mukama weeyogeddeko naffe. Ebigambo ebyo mubulizi wabadde atandika ng'atugamba nti bwe tuba mu ssanyu Katonda waffe oluusi tukwerabira. Bwe tubeera mu kusanyusa Katonda waffe tetulowooza ku bulungi bwo, tetulowooza wajja otujje, naye otugambye bwe tubeera mu bubi ate tulowooze nnyo okwagala n'okutegeera n'okunoonya, kubanga bwe tubeera mu ggwe otugambye mu Matayo nti yeggwe lwazi, otugambye nti ggwe oli kirombe ekijjudde ebirungi byonna. Kale wadde ng'ensi ekyuka nga tulaba obutabeerwa, nga tulaba nga abakwano baffe batuleseewo, n'abatwagala nga tebakyatulabawo, n'abatusiima nga tebakyatusiima, abatusuuta nga tetukyabalabako, gw'osigadde otusuuta, gw'osigadde otubeera, osigadde okyatwagala, osigadde okyatuyita nti mwana wange jjangu. Tukwebaza Mukama bw'oyogedde naffe. Kale Katonda waffe nga tuva wano otugambye nti tulemenga okwefaananiza ng'abo. Ogambye ekikolimo gye kiri ku abo bonna abanaakuvaako. Ekikolimo gye kiri ku abo abatategeera buweereza bwo. Ekikolimo kitulinze ku abo Katonda waffe banaatambula nga bakwesittaza. Naye ffe Katonda waffe yongera otuteekako omusaayi gw'omwana wo Yesu Kristo. Otukuumenga emisana n'ekiro tutambulire mu mbuleerayo. Mu bwa Katonda bwo tukusinze tukuteerereze. Twongere omumanyisa abalungi, twamanyisa abo abatakumanyi n'abo abatategeera bulungi bwo nti oli Katonda omulungi ayina byonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina.